Miracle Overnight ekulawo omwezi bayanjawulo muko wano ku Kiganda Focus Center Mengo-kissenyi ng'ekulembeddwamu Dr. David Livingstone Kiganda, Pastor Cindy Kiganda n'alongo n'abasumba bonna aba Kiganda Focus Center. Era nga n'olunaku olwaleero tulina Apostle Samuel Kasanka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mpitibwa omusumba Samuel Kasanka nga njagala okukwaniriza waliwo ekisa kya Katonda ky'ekisumuludde. Katonda agenda kwambaza ekisa ekikomya olugero olukadde lwe bayita old evil pattern. Abali mu bibuga ebyetoolodde Kampala tosubwa, leeta abalwadde, leeta abatawaana, leeta abasibirwa, naye okusinga byonna leeta abaagala okuwangula. tosubwa okusaba okwenjawulo n'okusiigibwa amafuta. Tokkiriza mwezi guno kukaluubirira naddala gw'ayita mu kusoomozebwa okwenjawulo. Bizinensi yeesibye, oliko ddogo, endwadde oba otawaanyizibwa amabanja, naawe abadde akyabanjibwa fiizi, eno ye ssaala gye weetaaga. Tosubwa ettendo n'okusinza okuva mu ggwayi ez'enjawulo mu overnight eggulawo omwezi. Olwaleero luno ssaawa 12 ez'akawungeezi okutuukira ddala ku ssaawa 12 ez'okumakya. olwaleero mu Friday Miracle Overnight ku Kiganda Focus Center Mengo-kissenyi tulina Apostle Samuel Kasanka. anti eno ye solution ground.